amaanyi waliwo wano abantu wano mwanimba wano bantu mmwe bennyini mmwe mwanimba mbu ara oye Katumba Wamala si mwe mwangamba mbuno ara ombu ye Katumba Wamala muyina ebintu bye mulimba. Katumba Wamala alina amagezi ago. Wawulidde Katumba Wamala gwe byayogedde eggulu alira sinika businisi binnyo naye idea eyitibwa ara ofulani fulani abatannabajjira bamutunule bulungi mujjajjira waliwo bagambye mwako ye information mujjajjifuna ku mpaka ate jja kukola ku mpaka anti mwajingobezza ebintu ebimu nabadde maze obiteeka wennina obiteeka njagala kwebaza Katonda katusoke tugende mu secretariat zino tuveewo tugende mu bintu ebirala. Njagala kwebaza bannange mwebale nnyo abantu abakoze abalemeddeko mu kaseera akabadde akazibu ennyo naye Mukama Katonda ali naffe. Okusooka byonna waliwo obunkenke mu Greater Masaka mulimu okutematema abantu waliyo okwongera okusuula ebibaluwa okutiisatiisa abantu waliwo abantu abali e Masaka mu bitundu by'ekirowooza bayongedde okufuna okutiisibwatiisibwa okubatematema baagala bagoba ku ttaka eryo ebintu ebiri emabega w'ebijambiya nabagamba bibadde tebiriiwo najja ne mbakola secretariat ne mbagamba ebijambiya bigenda kutandika era ebijambiya ebipapula ne bitandika okuyiika nababuulira meeting ziri mu State House waliwo okutiisa abantu ekitundu kati eri wansi waba waliwo abatambula nga bo banoonya amataka bayagala ggula babateke ku bunkenke mutunda amataka muveewo. So waliwo ekereziya y'ekirowooza waliwo faaza gwe bagambye okutema oba akulira gundi ekereziya abantu bonna ekyalo kiri ku bunkenke obudde bwe buziba abantu nga bafuluma amayumba nga basula ebweru. So mnyongero bakutira Bannayuganda mwenna obudde bwe buziba sawa 12 mufuluma amayumba gammwe mugende musule ebweru kubanga we are rotating around the same mountain tukomyewo e Masa ne Meriba. Gendo osome okuvesula 17 nasomesa ku Masa ne Meriba tukomyewo e Masa ne Meriba mufumbe emmere yamwe ng'obudde bukyali mulye ku sawa 10:12 enzikiza bwekwata kwata abaana bo akatimba k'ensiri genda okasibe mu mimwanyi twala abaana oba teeka eyo bebikkira eyo enkuba bwetonya aizulu enkuba bweba tetonye mukeesezeeyo kusawe muveeyo mujje abaana banaabe bagende ku ssomero naawe oyingire mu nnyumba ojjemu enkumbi ogende olime mufumbe mangu muddemu musule ebweru gye emirembe Museveni gye yaleeta. Bwe baba babasulidde ebijambiya mu bitundu byammwe muve mu mayumba bataata kibakakatako okukuuma bamaama naye nga mubakuuma bamaama bali bweru. Nkiddamu musule mu bitooke bwe mugaana ne bayingira mu mayumba ne babatema ne mumala okufa temukuba ku ssimu yange kuba waliwo abafu abakuba ku ssimu yange. Bwe mumala okufa temukuba ku ssimu yange mufumbe ng'obudde bukyali mulye ng'obudde bukyali bataata mubere n'obubondo bwammwe obwekolamu emirimu okukuuma ebyalo bwe muba musobola. Bwe muba temusobola nga mulinda Museveni bataata ne bamaama mwenna mudduke mufulume mugende mwebake mu lusuku. So abantu b'e Masaka kirowooza musule ate n'ensuku zonna zakutuka mugende musule mu kasooli. Mu kasooli toyina woosiba katimba kansiri mugende ensiri zibalume. Abantu abali emabega w'okubatema ebijambiya mu abantu b'e Masaka Sempijja Mpuuga Deewo Owakasijjagirwa Kasolo Mpuuga Sande Deewo Sempijja DPC RDC be bali emabega w'okubatema. Abantu abo baliidaazi bammwe be mulina ab'amaanyi abali mu Masaka mubatunuulire buli lwe babatema ebijambiya beeyisa batya.
ekyalo mukuŋŋaane mugende mulumbe amaka ga Ssempijja mugakube ku ttaka. Sande deewo si deewo akiiki va ku mukoddomi wange tatema bijambiya. Deewo akiiki mwesonyiwe. Oyo ye RO fulani fulani. Va ku deewo akiiki. Wano mwatulimba mbuno Katumba Wamala ye fulani fulani. Nensirika. So bannayuganda temuddamu kusula mu mayumba. Mufulume bagenda batematema. Nkiddamu mufulume mu mayumba. Ebyo polisi bye balimba mbu eyiyo obukuumi mbuweeri bukyanga batandika kutema bijambiya tekwatangayo muntu terina ebijambiya bo bennyini be batema ebijambiya. Kati essaawa zino mulina okubanga mulya kyaggulu. Eyo nvuddeyo. Abantu be nayogeddeko abava mu West Africa, aba Nigeria n'aba Cameroon babakuumidde mu State Lodge e Luweero be baagala okusindika ebusaabala ku beach okusulayo okubeerayo nga ba clients naye nga balina ebintu ebirala bye bagenda obbakwata nabyo bye babadde baagala obbakwata nabyo ebusaabala ku beach ya His Excellency Kyagulanyi. Naye information gye twaleese eggulo eringa eyasannyalaze ebintu naye already babadde bali mu State Lodge eye Luweero. So ekyo nakyo mubeere nga mukirinze nga mbaga. Kati secretariat zizino His Excellency ayogeddeko nagenza okuteeka wali ebintu bye nabadde nnyongedde okufuna okuva ku Mpoma Satellite ne mu mikwesese gyonna. President akisinyizaako wali katono nti yasanze ebyawongo mu office ye. Kino kyekyaliwo oluvannyuma lw'okusalako ebitebe byonna. Ndudde nga mbaleetera secretariat z'obulogo wakati wa Museveni ne mutabani we ekintu kye balwana nakyo. Ng'omusawo abagamba waliwo ekintu kye balina okwambula ku Kyagulanyi ng'omuntu. Bakimwambuleko bakyambaze Muhoozi. Mu ngeri eri gye nabagamba ey'omwambaza nti Uganda yamurejectinga, up to now Uganda yamurejectinga. Omwoyo gwa Uganda gwe baagala omwambaza bagwambule ku Nuupu ne ku Kyagulanyi Ssentamu bagwambaze Muhoozi. Obwo obusamize bukyagenda mu maaso n'ennaku ezo mbadde mbagamba nti sagala bigenda mu nnyo ebyo eby'obusamize nga sagala biwa budde naye bibi n'ebiriwo. Ebirala ebyabaddemu ng'ovudde ku biri kubanga waliwo ebiri political, waliwo ebiri watu, waliwo ebiri mu ngeri zonna naye waliwo n'ebiri spiritual. Oluvannyuma lw'okusalako ebitebe byonna Muhoozi yajja yagenda eka Mwokya era n'akolayo bye yakolayo era ye yennyini najja n'ayingira ku kitebe kya Nuupu n'ayingira mu office ya president mwennyini era mu yakolera emikolo president nga bw'akyogedde era nagenza okiteekawo wali president nga inti agiina byonna nga yabitegedde era ng'abimanyi. Muhoozi yayingira n'ayambulamu engoye ze zonna n'asigala bwereere n'akola emikolo mu office ya president okutwala ekiri mu office eyo n'atuula ne mu ntebe ya president. Mujjukira nga Tikyalumbirira tugamba nti oyo omwana yatuula ku Namulondo ya Kabaka. Mujjukira nti Tikyalumbirira tugamba nti omwana oyo yatuula ku Namulondo ya Kabaka. Ate volume ebadde ki? Abalala nga bawulira. Tereza volume yo. Now yakoze ebyawongo n'akola ebyobusezi n'ebyobulogo balina kye baagala okujja waawo okukitwala. Ebimu byabadde nga byakwerinda ebirala byaki nga bolabye bwe babadde bataddeyo gundi ez'enjawulo okumuketta n'okumanya biki bye boogera biki bye bakola n'ebirala bingi kubanga babadde bagamba balowooza era bagamba nti Mpoma Satellite eri ku kitebe kya Nuupu weeyimirira n'eketta nebba ebyama bya gavumenti e Nakasero n'Entebbe mbu His Excellency Kyagulanyi n'abituwa kati ffe ne tubyogera nga ye yabituwadde. So kyovulaba nga bakutudde ne banoonya eno kuba ekintu kya information kibatuddemu tebamanyi waweeyita. So Muhoozi yasamidde n'akola ebintu bingi nnyo
okwambula n'atuula mu ntebe eyo yakolokose obutundutundu bwe yakolokose bajjewo ebitundutundu bajjewo bubajjo era ayagala kumalira wa His Excellency ewaka biri bye nabagamba nti waliyo omuti waliyo omuggo ogukulukuta waliwo ekyoto His Excellency kyayokera ku kasooli oba ennyama bw'aba alina emikwano gye yaseeyo akabuzi ne bagira bwe bati ebyo ebintu bisatu ogwo omuti bagwagalako ekibajjo ndudde nga ngwogera ayagala amazzi okuva ku muggo ogwo ogukulukuta oguyita wa His Excellency mu kibanja ayagala evvu eriri ku kyoto ekyo so kati ndudde nga mbyogera nga mulowooza byakusaaga era bayagala kufunayo ekintu ekibatwala ewaka nga abagenda basaasaane wonna basaleko beefula bamwazisa ennyumba biki awo simanyi babadde baagala omuttirawo nga Mugisha muntu bwe abagambye naye nga neeri waliyo ali mu kusena amazzi waliyo ali mu kukolokota emiti gyonna oba banaakolokota muti ki kubanga ewuwe waliyo emiti mingi naye mulimu omuti mu miti mulimu omuti gwe banoonya mbu gulimu ekintu kigugula kiringa genereeta omusawo yabagamba omuti gulina ekintu mbu kigugula kiri awo kigugula bagamba mbu nekyagulanyi si mwangu nze simanyi si mwangu mukyalido mbu si mwangu kakati munaye enkalo z'abajenero zibeera z'abajenero so byebyo ebyabaddeyo baasamidde kakati ekiddako kiikino omusawo kati ekintu kino akiri mu mitambo yava Rwanda balina ttiimu naye ekulembeddwa balinga abasawo 3 4 5 naye nga akulembeddemu bamuyita Kanyandekwe Biranga Kanyandekwe yakulembedde era oluvannyuma lw'ebyo bye bakuŋŋaanyiza kiki ne kigenda obbeerawo bagambye Muhoozi agenda kusala ente enzirugavu 2 azambulemu obugatto ebinuulo by'egundi eby'ente ebyo ayambulemu obugatto bwazo obugatto 8 ng'oyokeza ekigere akantu kosumbula ku kigere bw'oti akakalinnya baagala obugatto bw'ente obugatto 8 ente nga nzirugavu teriimu bbala obunuulo obwo 8 bagenda buteekamu eddagala lye baakoze obugatto 2 bugenda kudda busimbibwe ku kitebe kya Nuupu era sawa yonna bayinza okudda ne baziddamu ne basalako ekitebe bwe baddamu okisalako ng'omanya baleese mu ddagala gwe baakoze akagatta akamu kakuteeka ku kitebe kya Nuupu akagatta akalala kakuteeka mu Masiro Kasubi akagatta akalala kakuteeka ku Kaalo Buganda akasangibwa mu bitundu bye Mende akagatta akalala kakuteekebwa mu Lubiri Emmengo naye ebyo nga Muhoozi yennyini yalina bisimba Muhoozi yennyini yalina okutuukawo yalina okuleeta eddagala eryo ku kitebe kya Nuupu Akaalo Buganda mu Masiro Kasubi ne mu Lubiri Emmengo okusobola okuzza Abaganda ne Uganda yonna ne Buganda omwoyo gwa Buganda okuguleeta ku Muhoozi kubanga olutalo oluliko lwakwambulako Kyagulanyi kyalina Muhoozi akyambale kyova owulira bakinoonya mu angles zonna babadde babuuza aba Electoral Commission mubikola mutya mubibala mutya ani abibabalira bakyagala mu security bye bali mu kubuuza akireewo okola otya security ya presidenti ani yabibayigiriza balina ekintu kye banoonya baagala bakikoppe bakikolenga bwe tukikola era kati wano wendi tonkwata ne bwe Bayisirayiri kati nga yempambye nenzija wano eno tracking device ezo zonna tracking device kati ne bwe Bayisirayiri nga yempambye wano
ogenda olaba ennyonyi we yayise, motoka we yayise, akagaali we kayise, newe bamutadde. Kati baagala kubuuza mubikola mutya? So Muhoozi agenda kukomawo ku kitebe kya Nuupu okuleetawo akagatto akamaze okukolebwamu eddagala. Yaseze, yanaabiddewo, ne yeekwekweya, kyataakozaawo nga tekiriiyo. Ate kati ye yalina obikola ng'abaana bali eri bamulinze. Era bwe yabadde abikola, abasirikale bonna babafulumiza bo ne badda bweru, ye ne yeekejja. Yaseredde ebbanga nno lyaweze, n'atuula ku ntebe ya pulezidenti ng'ali bukunya bwereere tteketeke, mbwamuggyeko kiri neeba n'abasajja babonyeebonye n'obuyinza. So bwe baddamu okudda nga mumanya akomyewo okuleeta, nabagamba Museveni yali agenda kupama waawo omuzi. Omusajja yamugamba apamewo omuzi nga munene, yamugamba apamewo emize eno olunaku lumu, yamugamba alina okupama omuzi ku State Square, alina okupama omuzi Kamwokya, alina okupama omuzi wa ku Kavule. Museveni n'abuuza omusawo, kati nze egyo emizi gyonna ngenda gijjawa mu lunaku? Yamugamba mu lunaku lumu lwe mba mpama egyo emizi gyonna, yamugamba era gwe tereka amaziga were. Bw'otuuka ku State Square onyewo omuzi, bakuvuge bakugjewo, ogende e Kavule, gundi ogende e Kamwokya, onyewo omuzi, omalirize ku Kavule. Museveni n'amubuuza emize ena gyonna ngenda gijjawa. Mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo. Omanyi nzija wano nenjogera ebintu nenva wano nga mugenze munsekerera, kati biibyo nga mugamba wabula ate olwaleero ebyokwogera byamubuze biibyo. Era Museveni gundi ye kikyamulemesezza kuba talina pata akulukuta bukulukusi, awulira buwulizi nga pampa ebabulanga eyo, bamulowoleza bulowoleza nti kirabika ejjudde, kuba ye tafiiringa nti kati ayagala kufuluma. Akajja ke kafuluma, akajja ke kafuluma, kati tasobola kutereka mizi esatu. Omusajja yamugamba tereka emizi egi, kataasa obutaasa obwo olunaku obuyinza bubonyabonyeza abasajja. Kati ye ekizibu kyayina, talina banka, talina power banka. Ye tatereka, wagira bw'ati awulira buwulizi nga pampa ejjudde, kati ye emizi esatu tasobola gitereka. Kati agitereka ye kagitambuze. Museveni yabuuza omusawo, ne kati nze emizi esatu ngikole ntya? Ate mbagamba bino ebintu museka. Emizi eminene egi egi ogwokuna aguze mu State House. Si kantebe nze ebyo mba mbireka. Naye se baali wiringi mbu naye agira atereketereke yagenda okuwulira nga katolose pyo nga kakiridde mu pampa. Nkiddamu ekintu ekiri ekibonyabonya NUP bibiina byabufuzi byonna, era obunkenke bwaze oluvannyuma lwe twafulumiza information eyo abaana bagenda basesema. Era buli mwana awambibwa, Mugisha muntu ali mabega w'okuwambibwa kw'abaana ba Nuupu. Mwalabye ebintu bi opinion polls ebyafulumye, bafulumiza bi opinion polls mbunno. Kati bwe tugenda mu kalulu essaawa zino, Besigye, His Excellency Kyagulanyi, Museveni ne Muhoozi, abantu bana be barankinze mu bi opinion polls byabwe. Mbu Mugisha muntu mbu Besigye akawangula n'ebitundu 38 ku buli 100. Yegwereka mmalo kubibasebe, mwe muve mu mizi gya Museveni, muve mu mizi gya Museveni twagivuddemu. Museveni ali yakenenula mizi atambule najjo naye gyagaana. Uli ati kye bagambye, bagambye bwe bati mbu kati ne tugenda mu kulonda, Besigye awangula akalulu n'ebitundu 38 ku buli 100. Ne kuddako Museveni n'ebitundu 13 ku buli 100. Ne kuddako Bobi Wine n'ebitundu 11 ku buli 100.
ne wasembayo Muhoozi kayina mizimu n'ebitundu 5 ku buli 100 eyo gundi emu abalala ne bagamba bwe bati owulidde bali mu kulwana kuzza Besigye baagala kulwana kudda mu opposition yaabwe ne gavumenti yaabwe eri enkadde gye baali bamanyi okutambuliramu era bali mu kulwana ne Nuupu n'ebyambalo bya Nuupu bannange mwambale ebyambalo bya Nuupu kibalumire ddala kale Mugisha muntu atuwambe Mugisha muntu yaswadde Mugisha muntu yaswadde gavumenti egwa gavumenti wewa gavumenti ya Museveni eteeka okuggwerayo be mukwata temulina kye mubavunaana temubatwala mu makooti awo tutuuse weewo buli muntu weetegekera okukwatibwa ate senga baba tebannakukwata kola nnyo bakukwate owulidde senga baba tebannakukwata kola nnyo ekyetaagisa okukwata bakukwate okubakakasa nti nno tuli serious buli muntu munnayuganda fuba nnyo bakukwate kola ebibanyiiza bakukwate owulidde eyo nvuddeyo waliwo abantu ababadde ne Muhoozi ekiro paka sawa nga 8 ez'ekiro babadde ne Muhoozi ku Serene Hotel Mutundwe ebyayogeddwa n'ebyakoleddwa tetunnaba kubigwa mu buufu bulungi tukyayina ekitambula nga bw'omanyi process nga bwebeera mu byokwerinda na biki obutalekalike wonna wensobola yita naye nga bano be babadde ne Muhoozi ku Serene Hotel ekiro kyaliro paka ku sawa 8 wabaddeyo Kagabo Bashir Mbaziira Geoffrey Rutaaya Gashumba Rwomushana ne Fred Bamwine Serene Hotel paka kiro sawa 8 nkiddamu Kagabo Bashir Mbaziira abo ba NUP Geoffrey Rutaaya wa NUP omuyimbi Geoffrey Rutaaya in fact ne Dr. Hildaman anti simu tuyina za Apple Geoffrey Rutaaya Kazibwe Bashir Mbaziira Kagabo Hildaman Gashumba Rwomushana Bamwine abantu muli mu kabokisi kange mumbuuza ani omuntu ali mu media eyakolagana n'abasajja bano siina muntu gwe nayogera linnya wabula ensonga ezo zonna ziri ku desk entuufu antiru nga nfunye permission why saagala abantu b'oku ground bagambe nti nno obaffe abali mu diaspora nyina naddala ekintu bwe kiba kiri awo ku NUP moving consciously kuba saagala bagambe nti nno oba tutabula media saagala bagambe nti oba tubalinako ensonga saagala bagambe nti oba nti ffe tuyimirira ebweru kubanga wire wa NRM ali mu kutabula Nuupu no kati nina ekintu nabagamba mulaba ekintu ekiri emmengaawo mmwe Katonda yabayamba nga si nga ndi mujjwa bujjwa senga nali nzaalibwa mu lujja olwo nga kitanga azaalibwa mu lujja olwo weewawe emmengo senga watonya musaayi naye obuwangwa bugayidinga omujjwa olina wookoma awaka kati saagala kubuuka layini kuba ndi mujjwa mu Buganda senga nali Muganda oli nga siri Muganda maama nga ndi Muganda taata bannange weewawe emmengawo senga waliwo omulambo emmengawo senga waliwo omulambo
naye obuwangwa n'ennono obulombolombo n'ennono bundaga omujjwa w'alina okukoma era saagala kubuukawo. Kati ne mu NUP senga sibadde wa NRM senga nze mu struggle nze nzikirizibwa okubeera mu NUP ne mu NRM geza naawe obijjemu ojja bwe bakukubirayo emise kuzo tokaaba tonkubira simu. So kati saagala bagambe nti nno nze ntabulatabula ebintu byawo mbikwata bulungi nembiteeka ku mmeeza wali till further notice. Sina muntu gwe nayogera linnya, sina muntu gwe nayogera nti yono, naye era bwe nakyogera kyatuuka, bonna beekubamu ttooki, bonna batuula obufoofofo, kati beesootinge. Naye fayiro yonna ennamba eri ku mmeeza wali. Senga mbadde wa NUP asiringa nina kaadi lwe ndifuna kaadi ya NUP mujja kunfunamu obuzibu. Kati nyina wenkoma saagala kuyingira mu ofiisi ezo nga muhoozi. Bwe ndiyingirayo misana nga kapere mmala kufuna kaadi. So nkimanyi mulinda mwagala erinnya, si lwakuba simanyi linnya, si lwakuba simanyi ani mumanyi, naye nabituusiza ku mmeeza entuufu ne biva mu mikono gyange. So sina gwe nayogera linnya. Naye mmwe bannanga Abaganda mbakuba nga ndi Muganda. Nga ndi Muganda taata, nga siri Muganda maama, nga siri mujjwa mu lujja olwo. Kubanga nze bye mba nkoze mu lujja olwo mba nyina okufuna enkoko eya lujumba, mba nyina okunywa akatiko okugundi okuwuta akatiko akataliimu munnyo, bwe nziruka okugenda situnula mabega, nyina okufuna gomesi simanyi ekkanzu simanyi olubugo, kwegamba nyina obulombolombo n'ennono mu Buganda awo. Ate obutiko Obuganda obubaala tebukyalabika kuba mwe mufuuyira ettaka, obubaala tebukyamera. Otwala bbanga ki nga tolabye butiko bubaala? So kati obulombolombo bwe nnyina okukola mu Buganda ebintu ebibubeerako kati byafuuka bizibu. Kyova olaba I move consciously. Naye senga nali ndi Muganda taata, senga awo Emmengo waliwo omulambo